jako akawuwo. Akaseera kabadde kannaku na kiyongobero ku kyalo Kisaabwa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu kuziika abadde mukozi munnaffe Reagan Sap. Alibanga abalala abafiira mu Kristo. Daliganya genze asigaranga ye Mukama. Abakozi ku ABS TV abakulembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo saaka ab'enganda n'emikwano boogedde ku Reagan ebintu ebyenjawulo bibatayinza kumwerabirako era nga bakumusubwa nnyo. Tetulina kibi kyonna kye tuyinza kumwogerako. Reagan Sap yeegatta ku ABS mu mwaka gwa 2018 ng'asoma internship. Yasoma bulungi internship ye n'akola bulungi nnyo era bw'atyo ne tumusigaza. Era mu kumusigaza twamuwa omulimu n'atandika okukola ng'akola nga editor ne graphics. Ne Reagan okuva lwe yatandika okukola ku TV yaffe agitumbudde. Ekifaananyi ng'ekifaananyi kyaffe abadde akitudde ekirungi ennyo era ekyogombesa omulabi. Nyimiridde wano mu kiti eky'omusumba Jengo azizaayo nga azikiddwa we asobodde kujja naye tewebiri. Reagan abadde mwana mulungi nnyo, tabadde mukyala naye abadde nga yeeyisa ng'omulokole, buli omu ng'amuwa ekitiibwa ate nga muvubuka muto. Tusaaliddwa nnyo nga Revival Church, tusaaliddwa nnyo nyini ddala, era nsaba Mukama nammwe abagumye naffe atugumye. Bannaddiini obubaka bwebawadde abakungubazi bwe bw'okubeera abeeteefuteefu buli kaseera okusobola okusinkana Mukama waffe nga basaanidde. Tukuŋŋaanye mu nnaku y'ekitalo nga tukungubaga olwa munnaffe ono Andereya Semanda eyatuvudde ku maaso. Tuzze okumusabira Omukama oba akyalina kyamuvunaana asobole okumutuusa amangu mu kitiibwa kye. Kozi naffe mu ngeri y'emu okwesabira tutuuke kadde nga kano munnaffe Semanda katuuseeko nga tuli mu kkubo ly'Omukama. Kansala Bukenya Stephen okuva e Makindi Ssaabagaba atenderezza Semanda nti ku myaka emito gy'abadde nagyo 23 abadde asobola okukola ebintu ebyenjawulo ate ebiyambye bo wadde ng'emyaka babadde bagimusinza. Ntwala omukisa guno okumanya omwana abadde wa nkizo nnyo, akoze kyamaanyi nnyo bba, ng'omulimu gwatukozeemu tagukolamu ffeffekka, wabula kituwadde okwenyumizanga ne gy'abadde akolera ku ABS abadde wa nkizo mu banne. 2038 mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda mujje abaddizeewo omuseera. Reagan abadde atawaanyizibwa obulwadde bw'omutima era ng'omu ku booluganda lwe aliko by'atunnyonnyodde ku bulamu bw'omugenzi. Najja n'angamba gy'abafayini omusawo yamuwaddeko treatment naye ne bamukebera wano ng'alina amazzi wano weewaki mu kifuba. Naye n'angamba gy'abafayini omusawo yamuwakozeko treatment n'amuwa ne ku ddagala. Kati ne wayitawo olunaku nga 2 nga nzija mubuuzaako kati ne nzija ku Friday nemubuuzaako alina bye yaŋŋambamu. Gloria Nakazi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.